ezibuusibwa mu bbanga eziyitibwa drones zakyusa enkwata y'ekifaananyi okusinziira bwe twali twazimanyira edda, nga kati osobolera ddala okumanya ensi weefaanana nga tolinnya ennyonyi wabula nga weeyambisizza drone. Wabula abakugu mu by'ennyonyi bagamba nti tekinologiya ono asobola okubeera ow'obulabe singa abeera talungamiziddwa. They know they needed to get some sensitization because a drone could move, you could lose control of the drone and it goes into a controlled airspace and you could interfere with other traffic. Wano aba Civil Aviation Authority we basinzidde ne bateekawo amateeka amakakali ku nkozesa ya drone. Olina okufuna olukusa okuva mu office ya Chief of Defence Forces. Olina okufuna olukusa n'ofuna ebbaluwa gye tuyita letter of no objection. Bw'omala okufuna olukusa olwo era waliwo ne customs byekwetaagisa, olina okutuukiriza ebya customs n'osasula emisolo egyetaagisa ku drone eyo gy'oleeta mu ggwanga. Singa ebyo obanga obituukirizza ate olujja eri Civil Aviation Authority n'osobola okuba nti ekuwa olukusa olukozesa drone eyo mu Uganda. Omwogezi w'ekitongole kino Vieni Lujja agamba drone za mugaso nnyo eri ekitongole kyabwe wabula za bulabe eri ebyokwerinda by'eggwanga n'entambula y'ennyonyi. Mwawulidde ku opening ekyokulabirako kye baawadde mu United Kingdom ku airport eya London Heathrow, waliwo drone yali eyitayita mu bbanga okuliraana ekisaawe. Neba nti ekisaawe balina okukiggalawo okumala essaawa nnamba ne kitaataaganya abasaabaze. Entambula y'ennyonyi yataataaganyizibwa okumala essaawa 36 olw'okuba waliwo drone eyali yeetawulira ku kisaawe ate nga teyali tefunye lukusa. Lujja ayongeddeko nti engeri abakozesa drone zino bwe batalina bumanyirivu bwonna mu kuvuga ennyonyi kyandibadde kirungi ba pilot ba kamera zino ne basooka okubangulwa ku bikwatagana n'okuvuga ennyonyi. Tugezaako okulaba nti abantu bano abakozesa ebintu bino tubayita ne tubannyonnyola ne bayiga ebintu bino. Era abakozesa abavuga ennyonyi of course gasingawo naye era ebimu ebisinga bifaanagana kubanga bw'oba okozesa ekintu kino kibuuka mu bbanga kibeera nga nnyonyi ddala. So olina okuba nti oyiga kiki ekikwetaagisa singa oba ogenze mu airspace, kiki olina okukola waba otalina kuyita, distance ki okuva ku airport gy'olina okuoperatingiramu ekintu kino. Wadde nga kamera ekika kya drone gavumenti ezeekengedde, drone za mugaso nnyo eri eggwanga bwe gutuuka ku kunoonyereza ku bifa mu nsi, okukuba ebifaananyi eby'omulembe n'ebirala. Helen Nankwanga, BBS Terefayina, ageesigika.